Banagomba jemuli anga muze mu bungi kitegeeza bwenna mbadde mulindiridde omusajja ono okubikola. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno nga tululindiridde. Oyo Zaake oyo bulijjo tumugamba naye Zaake story ki ebintu bino bikole. Manyi President ono atusomooza nnyo atulangira era ne tumala ne tubikwasaganya. So twagala okwebaza Katonda kubanga Zaake atambuddeko step esookera ddala. Zaake oyo nze nno mubuulirira kubanga ebyobufumu nange bimazeemu ebbanga. Ama mukyala wange jangu obufumbo mumazeemu emyaka egiwedde ddala emyaka 2 weddu era kale batambuddeko kati bazaake abo baluwongo yabo bani balaba wano abatannabituuka tababikola bajja bikwasaganya. Oyo ne mukyala Senyonyi. President ono sireerabira twali tuveeyo nga tuva kuyiriba batusabudde tiyagasi biki kati nga tukomawo e Kampala nangamba naye Senyonyi kakati nze ngenda kuddayo waka mukyala wange Babi anyiga ebiwundu akola atya nanga kakati gwe bona oddayo ebyo ebiyenje n'emmese binakwasaganya nenyiga nengamba kanfuna omukyala era nemufuna sewowe bali kubeera kyakulabirako kyala newoddirayo bampadde obuvunanyizibwa okulanga abantu betulina abakulembeze. Kansoke nsabe bakansala mwenna muyimirire. Bakansala baffe abali wano buli kansala ali wano kansala saba muyimirire abafirina aba 5. Okay, onkulu ono speaker wa Nakawa oli tumuyita Dadino Moshi. Oyo Moshi oyo nze nali nina emyaka 4 nga mulaba ku TV ng'afaanana bw'ati. Omusajja takaddiwe naye eseza omuto kyayogera ng'afaanana bw'ati. Ne speaker owa Kampala Capital City Authority Honorable Mala naye tuli naye ne minister bane mwetulire bakansala baffe. Kansabe bammeeya abali wano tuyimirireko. Bammeeya twatambudde nabo ono omukulu mbeera ze wawali Rubaga ali Munyanyama sajja mulabi wa firimu oyo atunyumiza firimu oyo buli watusinkana ne president ng'atubuulira firimu ze yalaba nga mbibanda era akyagendayo. Tulina n'abammeeya baffe abavudde mu bitundu by'emityana mwebale kubeerawo. Kansabe ababaka tuyimirireko. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga teera munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Neyanziza nnyo Just erinnya n'ekitundu ky'okiikirira. Amanya Karim Masaba omubaka akiikirira Industrial Division mu site y'Embaale.
era ebesimani wafu. Okay, tukatambuza kazindalo. Aisha Kabanda Linya, Bautambala Mumba Mchala. Tenga mchibina chafe, bino myuka wa sekretari general. Banda gomba sakusokwala. Oyo nemba wamwe wali Butambala. Amanya agambe yansema nje kyebakutika omubaka omukyalo w'ekibuga Jinja ate nantebe w'ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform. Nze mbalabusa bakulu mwenna, nze Sewungu Joseph Gonzaga. Parliament owa Kalungu West. Kama yebaziwe Bernard Odoi Onek, Youth MP Eastern Region. Erinnya bali mweso Ronald Nsubuga nanze member parliament atikirira Nakawa East constituency and Nakawa East constituency parliament ya Uganda. People power, our power. Nze Sekabira Dennis, Nedira Fumbe, the One National Unity Platform, chikirira katika North Constituency Parliament. People power, our power, NUP, everywhere, Chagulanyi oye, Bobi oye, Zaake oye, Bridget oye, Abachala oye, Nabagabe Kalule Flavia, Emanya Gange, omubaka omukyala owa district ye Kasanda, ate omukyala akulembera abakyala bonna abali mu kibiina kya National Unity Platform mu ggwanga lyonna. Erinnya Kirumira Hassan Lukalide ndi wa National Unity Platform, President waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu nakikirira katika musanvu mu lukiiko lukulu. People power, our power. Erinnya Nyeko Derek, omubaka atwala abantu b'e Mabijens. Mawanga Kivumbi, omubaka ow'ebitala. Erinnya nze Kabuye Frank, omubaka akiikirira abantu b'e Kasanda South, era nga nkola nga shadow minister ku nsonga z'abavubuka n'abaana mu gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubalamusiza mwenna abantu b'eggomba ate ab'emityana be twazze nabo namwe tubasanyukidde. Baagala Joyce Ntwatwa, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana ate minisita wa Kyagulanyi w'ebyamawulire n'okulwanyisa obukenuzi. Yeze Kayemba Solo, minisita w'ebyemizannyo omugwati okuva Bukomansimbi South. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo, erinnya nze Kirabo Agnes Nantongo, omubaka akiikirira abavubuka ba Buganda. Abavubuka mbalamusiza nnyo. Nze Nakimuli Helen, omubaka omukyala wa disitulikiti Kalangala Bizinga Bissese, era nga mu gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze n'abavubi oba atwala ebyobuvubi mu ggwanga lyonna. Omukama mulungi obudde bwonna. Erinnya lyange nze Katabaki Francis Katongole, nze mubaka wa Kalungu East, wano okulinaana wano wekifampa tulinaanye ne Lwabenge ndowooza.
batera okumpita erinnya eddala eryamutanzige nesimanyi kyebitegeeza ate mu gavumenti y'owekitiibwa Kyagulanyi nze minisita omupya ennyo ow'ensonga za East Africa ate era chairman w'omukolo guno ogw'embaga. Bane musasire ba district chairpersons nabadde mbeera bidde namwe musituke district chairpersons. Chala owe Butambala. Okay, wegerere. Assalamu alaikum. Oman Simbi, sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Nambo wa Rashida, Ssentebe wa Butambala district. Kawulidako ssentebe sinna ntebe. Owempiji naye kayeyanjule ekitebe nakiyiseeko ekyentebe nga kinene. People power, our power. Amanya nze Sekemba Mati, Ssentebe wa district y'Empigi. Ngenda kusaba abakulembeze baffe mu kibiina nabo basitukeko, chairman Nyanzi, ba deputy presidents baffe namwe nsaba musitukeko mweyanjule. Mutu wa watu waliwo. Tutandike ne deputy wange side eri. Bane tukole speed muko. Sasa okubala abasawo ne banyabo. Amanya ne ddoboozi Ikiwa General Bigirwa Moses, and the Secretary for Mobilization of National Unity Platform Eastern Uganda. Amaina gange ni Alex Wise Mufumbiro nga ninza amyuka wainwa okukibiina kya National Unity Platform nkani omwami oyo Joel Senyonyi. Webale baba. Yenze Mukisha Patrick yeshimiye muri abana ba Kabaka era yenze ko muri district y'Ibyana. Bananga abantu begomba baramusiza amazinga ganje ndijere Mukisha ndiyo munyankore wa Kabaka. Deputy President wa National Unity Platform wa Western Uganda kuruga Kiryandongo Rakayi mpaka Kisoro. Nashemerwa kubaha. Thank you so much Zaake. You are wonderful and you are welcome, madam. I know you are coming to join us. Thank you so much. Webale munonga nyabo. Your Excellency nabantu bagomba balamusiza mwenna amanya gange bampita Dr. Lina Zedriga Nancha, Deputy President in charge Northern Uganda, okuva West Nile mpaka Karamoja, Mr. Zaake Honorable neyanziza neyanzeke. Afoyo. Ebone tubalina tulina aba Northern Uganda, tulina aba Western, abasoga tubalina. Abasoga no bansobera asoga abachali bange. Omusoga agenda nakugamba nti sente diriwo. Omugamba nti ye olubana nakugamba edido edange nedoli atogambe sente diriwo. Zaake tuddamu okuyozayoza Zaake ono muganda wange kubanga nange sibunidira nyonyi yange. So nga tuvudde ku bino bya politics Zaake muganda wange nnyo tuddamu okuyozayoza. Basebo ne banyabo munzikirize. Atusaleke tuve wano. Kati mwana kwekalakasa. Mujjaba kubatia gasi. Kati bitani. Ani? Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abazze batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigestor kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka
abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.